Abanene mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority bongedde okusattira oluvannyuma lwa President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okulagira banoonyerezebweko ku bigambibwa nti be babadde mu vulugu ali mu butale bwa gavumenti mu Kampala aviiriddeko emidaala gy'obutale okugabibwa mu ngeri etali nnambulukufu ne bibaamu embeera eyakeezaalako ekomberera. Yebuvuddeko waliwo abakozi aba Kampala Capital City Authority okuli avunaanyizibwa ku bibiina by'obwegassi mu Kesis Esaulo asaba Wilberforce Waligo ow'ebyobutale ne yali nnyini ntebe w'akatale ak'ewandege ya Jonathan Gita n'abalala abagguddwako emisango egy'obukenuzi mu kkooti e Kololo olwavulugu eyeetobeka mu ngeri emidaala gy'akatale ak'ewandege gye gyagabibwamu. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Ajati Nabbengo Minsa Kabanda ategeezezza laadiyo Kyabassa nti Pulezidenti Yoweri Museveni yalagidde nti wabeewo okunoonyereza ku badirekita aba KCCA ab'enjawulo abeenyigidde mu vulugu w'emidaala mu butale bwa gavumenti obulala mu Kampala. Kuya transfer twagala emidaala gyonna gigabibwe ekiriwo, twagala abantu babeere nga tebasasula ssente paka etteeka ly'okusasula linajja era nga twagala obutale bwonna bugwe omwenda oluyita. Kituufu ewandege yabaddeyo emidaala emigale okumala emyaka nga 8. Kitulowooza nti kituufu kuba nalambulayo nga ndina iddi naye ddala nga emidaala migale maduuka maggule kale sina midaala maduuka maggale ate abantu amu tebalina bwe bakolera. Kyetwagala tulina baasi batuufu naye nga twagala abakyerimbisemu bakiveemu kuba nkimanyi ne badirectors abamu abakesisi babaddemu naddala nga director markets kubanga twabagamba nti batuwa report kati wayisonda ze myezi nga 8 nga tebatuwa report ku butale obwo buli gwogamba yebuzaabuza bwebuzaabuza nga ekitongole kirina omuntu yennyini ali direct ku butale obwo. Ajati Nabbengo Minsa Kabanda agamba nti okunoonyereza kugenda kusinga kutunuulira vulugu abadde mu butale okuli ak'ebusega ak'ennakasera ak'ebugoloobi n'akasenti bali ku ddembe Kayite Owino alese bangi nga batolotoma ng'enkoko empanga enywedde amazzi amanaabemu ku kyalo kwekulidde. Kyekibula obutale kati ng'ak'ebusega engeri gye bawandiikamu emidaala mu bantu twagala gibeere nga gyewandike abantu kuba n'abeera nga ate era bawadde omuntu obudaala 10, 20 omuntu n'ava Masaka n'ajja atwala akadaala n'agula emidaala 10 kuba alina ssente. Ekyo kyetwagaanye. Ose abantu bwe bali abayagala emidaala babawe emidaala kikubala emidaala giri okeni kijja kweka bukwezi ate n'abali katala bakimanyi kati ebisagayo tugenda kuddamu kulaba baani abatwala emidaala. Ebyongo bitadde ku mabbali ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority kyongezaayo enteekateeka y'okuwandiisa ababoodaboda mu kibuga ekikulu eyabadde gwako olunaku lw'eggulo. Omusasi waffe Musisi John yalina ebikira ku bino. Enteekateeka eno okwongezebwayo kivudde ku bantu abalina pikipiki mu kibuga Kampala abazivugiramu okuli abavuga eza boodaboda abavuga ez'obwannannyini olunaku olwajjo okweyiwa mu bungi ku bitebe by'amagombolola g'enjawulo agakola ekibuga Kampala eweewandiisibwa era nga babadde ku mujjuzo gwennyini nga tebasobodde kumalibwawo. Ababadde mu nteekateeka y'okuwandiisa boogeddeko ne Kyabassa bategeezezza buli kitebe we badde bawandiisiza aba pikipiki nga n'okusingira ddala aba boodaboda babadde basoba mu 500 abataasobodde kumalibwawo olw'obungi bwabwe. Kaakati omwogezi w'ekitongole ekya KCCA akyali omujja Simon Kasiyate bw'abadde ayogerako ne CBS FM radio bujajja ategeezezza nga KCCA olw'okuwulira omulanga gw'ababoodaboda abagambye tebaweddeyo basazeewo babongere olunaku lwa leero lwokka era nga lwe lwenkomeredde bonna bawandiisibwa okubamalawo ng'ataasobole kweyambisa mukisa gwa lunaku lwa leero ebyokuvugira pikipiki oba boodaboda mu Kampala abiyenenye. Kusinziira ku namungi w'ababoodaboda eyatweyiyeeko eggulo nga tuli ku lunaku olw'ensalesale twakirowoozezaamu ng'abakwasaganya emirimu gy'okutereeza ekibuga kino nti abantu baffe bano mu bungi bwe bazeemu tejja kusobola kubakolako olunaku lumu ne tubongeraayo olunaku olala olumu omuluzungu kye wewandiise grace period of 1 day nti ffenna abali tebaneewandiisa mujje mu bifo byaffe byatutaddeko mu wiiki zino ebbiri zibadde zibawandiisa twewandiise tumanye omuwendo gwa boodaboda tweyongere okuba tuteekanyira obulungi n'okulaba nti emitendera gye mukoleramu mu kibuga kino egenda ng'improvinga.
Simon Kasiya terategeeza Kyabasa Fama nti omuwendo gwa bodaboda zonna ezinaabera ziwandiisiddwa nga n'ogwaleero bagugaseeko bagenda kutuuza olukuŋŋaano lw'abannamawulire mu ssaawa ntono okuva na leero batubuulire aba bodaboda banaabeera bawandiisiddwa na bameka abanaasigala mu kibuga Kampala. Ku lwa 88 CBS FM Lwesa Mayinja Mosisi John Munnandagwe wana mu Kampala. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Nzijukira mutabani wange bannenga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supamaketi ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Nga bali wamu ne Sahara mu Choose Mix akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukulumu. Saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Singa omuntu yenna yeegaana omukono oguli ku kiwandiiko ekiri mu kkooti, omulamuzi wa ddembe okulagira wabeewo okunoonyereza ku kiwandiiko ekyo nga munnamateeka Majerani Kazibwe bw'annyonnyola. Sinziira ku mateeka agalungamya empoza y'emisango egy'engassi, singa omulamuzi atunuulira ekiwandiiko ekiriko emikono gy'omuwaabi n'omuwawaabirwa naye nga omu ku bo yeegaana omukono ku kiwandiiko ekyo nti gamba baagujingirira bujingirizi oba baagupaatiikako bupaatiisi, olwo omulamuzi alina obuyinza obulagira abakugu abanoonyereza ku mikono egy'ebiwandiiko okugenda mu laboratore ne beekenneenya ne ssekwekenneenya yenna obutuufu oba obukyamu bw'omukono ogwo oguba guli ku kiwandiiko ekyo. Era singa ripooti ey'abakugu abo ejja mu maaso g'omulamuzi n'eraga ti ddala omukono ogwo gwajingirirwa bujingirirwa oba gwapaatiikibwa ku kiwandiiko ekyo ekiri mu maaso g'omulamuzi, olwo omulamuzi ekiwandiiko akigoba nti kijingirire. Libadde ssanyu jjereere wonna mu kkanisa y'Abadiventi mu Uganda olw'amawulire ag'okulondebwa kwa Ssaabalabirizi omujja ow'ekkanisa eno Omusumba Moses Maka ndi mu kika. Mu lukuŋŋaana lw'abasumba olutudde mu kibuga Nairobi ewali ekitebe ky'ekkanisa eky'obuvanjuba n'amasekkati g'Afirika, Omusumba Moses Maka ndi mu kika alangiriddwa ti ye Ssaabalabirizi omujja agenda okukulembera ekisanja kya myaka 3. Ekisanja ky'obwa Ssaabalabirizi kibeera kya myaka 5 wabula olwalumima amawuggwe yagootaanya enteekateeka ez'okulonda kyasalwawo nti ekisanja kino kibeere kya myaka 3 okujjuliriza emyaka 2 egyafa olw'omuggalo. Omusumba Maka azze mbigere by'omusumba Dr. Daniel Mate akulembedde ekkanisa okumala emyaka 7 egyekutte. Pastor Dr. Moses Maka alina diguli 3 mu byeddiini theologia, esooka yagifunira mu Spice Adventist University Buyindi, ey'okubiri n'agifunira mu New Board College Bungereza, n'ey'okusatu n'agifunira ku Samuk University e South Korea. Amaze emyaka 27 nga musumba mu kkanisa y'Abadiventi, abadde musomesa wa ddiini theologia ku ssettendekero wa Bugema gye yava mu 2022 n'alondebwa okuba omuteesiteesi omukulu ow'ekkanisa ey'Abadiventi mu Uganda. Era nga wano wavudde n'alondebwa ku bwa Ssaabalabirizi. Kaakano ekifo ky'omuteesiteesi omukulu ekibaddemu Dr. Maka kirondeddwamu Omusumba William Bagambe, ate omuwanika asigadde ye Mukadde Kiggundu Franka. Mu kulonda kuno n'ensi endala okuli Kenya, Rwanda, South Sudan, Democratic Republic of Congo, Burundi, Tanzania, Ethiopia ne Eritrea nazo zifunye ba Ssaabalabirizi abajja. Ekyannyini ntebe wa disitulikiti ey'Erwengo okugenda mu lukiiko lwa disitulikiti n'Emmundu kitabudde bakkansala ne balayira obutadda mu kkanso okutuusa nga ssentebe ono alekeddaawo okujjanga n'Emmundu mu kkanso yadde nga ye ssentebe kitatta bino abyegaanyi. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kalukuviire ku ntono.
omubaka wa palamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Lwengo Sise Namujjudde Onizia ayingidde mu by'okukwatibwa kw'abakansala ba disitulikiti eno 8 poliisi be yakutte olunaku lw'eggulo ne batwala ku kitebe embiriizi kyokka bano bateereddwa nga tewali musango gubagguddwako. Olunaku lw'eggulo mu lukiiko lwa disitulikiti y'e Lwengo lwabadde lutalo lwennyini bakansala b'olukiiko lwa disitulikiti eno 8 ne bakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi y'embiriizi ku biragiro by'omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti eno sipiika Sennozi Peregirino nga kino kyaddiridde bakansala bano okuva mu mbeera nga bali mu lukiiko ne bambalira sipiika n'okwagala okumugajambula nga bamulumiriza okubeera ne kyekubiira ng'akubiriza enkiiko ng'ekiteeso ekyabizadde kyekyokugoba akakiiko ka disitulikiti y'e Lwengo akagaba emirimu aka District Service Commission. Bakansala ababadde bakwatiddwa kuliko Sekayiba Muniru, Kiwanuka Ahmad Ali, Nalubega Sise, Segujja Jime, Namirembe Rukia, Nsima Ana, Kabugo Abdu Mugenda Wala wamu n'Enderimana Elisha. Bakansala bano nga tebannakwatibwa ababadde mu lukiiko lwa disitulikiti nga bateesa ku ky'okugoba akakiiko ka disitulikiti y'e Lwengo akagaba emirimu nga ssentebe n'olukiiko lwe olufuzi baagala akakiiko akagaba emirimu kagobebwe nga bagamba nti kajjuddemu enguzi ng'okufuna omulimu e Lwengo olina kusooka kuwaayo nguzi. Mu lutuula lw'olukiiko luno olwaggwa bakansala baateeka ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitata ku nninga ye ne executive ye baleeta obujulizi obulaga ti akakiiko kafumbekeddemu enguzi era nga olunaku lw'eggulo ssentebe Ibrahim Kitata bwe yaleese ekiwandiiko ekirimu obujulizi bakansala baakikubyemu ebituli ne bakigaana nti temwabadde bujulizi bwe baamusaba. Ekirala bakansala baalumiriza ssentebe Kitata nti buli lwajja mu kanso ajja yeesibye emmundu ya basola oba pisito mu kiwato n'okubatiisatiisa ne balayira nti tebagenda kudda mu kanso okutuusa nga ssentebe alekedde awo okujja n'emmundu mu kanso kye baagambye nti kimenya mateeka. Wabula ekyokujja n'emmundu mu lukiiko ssentebe Kitata akyegaanye n'agamba nti bakansala bano bamusibako matu ga mbuzi bakyogerera ku bikkiriro ebyo ebibalumirizibwa nti nabo baafunye ekyoja mu miro okusobola okulwanirira akakiiko ka disitulikiti akagaba emirimu kasigalewo. Ssentebe agambye nti amateeka agafuga enkiga agamanyi bulungi n'agamba nti olaba ne mu palamenti teri mubaka kabeere w'amagye akkirizibwa mu palamenti ng'alina emmundu. Ekisooka amateeka agafuga council rules of procedure nga gafuga ne proceedings tegakkiriza muntu yenna kuyingira prison oba ebitundu ebifo byonna awateesibwamu ng'olina emmundu ne musirikale ne wobeera ni tekikkirizibwa naye oluvannyuma lwa bano bakansala baffe abatono 26 okulemwa okutaasa ensimbi ez'abavuzi balemese ekiteeso ky'okuwummuza badifunda emirimu mu Lwengo ng'ate bwe bagezaako okubaako ensonga ze baleeta okwekwasa niyo okukwata mu kanso gye twabaddemu DPC abaddemu mu diso wa disitulikiti mu abakulembeze okulikaawo ensonga eyo teyazzeeko kati kansooke enteeka olina eddoboozi. Abaddu ba Kabaka amawulire bagatuusa mangu ku Kabaka Ndawula Kanaakulya ti musajja w'enkalubo asse omukyala Nakidde Luyuga eyali akolodde nga Kabaka ali mu bibbo nga bino olwabiwulira ne yeesirikira. Ennaku bwe zaayita omukyala Nakidde Luyuga n'asumulukuka n'azaala omwana mulenzi n'amuyonseza mu maka ga nkalubo gye yakwekebwa era omwana n'akula bulungi era omwana ono ekifaananyi n'ayambalira ddala kya kitaawe Kabaka Ndawula. Nga tugenda mugebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogw'omunaana ogwamuwakanya omwaka ogw'2022 bwe lwali bwe luti mu 1978 gy'emyaka 40 egyakayita pulezidenti wa Kenya omubereberye Muzeeyi Kungu Amagana Kamau Wangengi Johnson Jomo Kenyatta yaziikibwa mu bitiibwa bya Kenya ebijjuvu nga wakayita ennaku 9 ng'afudde.
Muzeeyi Jomo Kenyatta yafiira mu buliri ng'atemera mu myaka egy'obukulu 81 nga Kenya yali akagivugira emyaka 14 okuva lwe yagituusa ku bwetwaze mu 1964 era bwe yafa eyali omumyuka we ku bwa pulezidenti Toloitich Daniel Arap Moi n'afuuka pulezidenti wa Kenya owookubiri. Emikolo egy'okuziika President Jomo Kenyatta gyalimuko ku byakwata eriiso lya bannamawulire omuli ne President Idi Amin Daddo wa Uganda okutuula Kinyana Mpindi n'omulangira Charles owa Bungereza bwe baalinaŋŋanako ekkokobereze nga tebalimira ddala Kambugu. Gavumenti ya Liberia ekulemberwa mu nnabyamizannyo President Tauloni Mane Opongo Osman George Weah ekayuukidde gavumenti ya Oman ku by'okutulugunya bannansi ba Liberia abali eyo ku kyeyo obulamu bwabwe ne bufuukira ddala bwakaweerege ng'edda ly'obukadde. Ab'obuyinza Liberia basabye gavumenti ya Oman nti ku lw'obulungi bw'enkolagana yaabwe ekomye embagirawo okuwa visa abawala bannansi ba Liberia abagenda Oman okukola emirimu gy'awaka omuli n'obwayaaya kubanga bwe batuukayo bayisibwa ng'ente. Bino bizzeewo oluvannyuma lw'obutambi okufulumizibwa ku mitimbagano e Liberia nga bwoleka abawala bannansi ba Liberia abagenda ku kyeyo nga batulugunyizibwa ebitagambika omuli n'okukakibwa omukwano, kyokka yo gavumenti ya Oman egamba nti obusinga ku butambi buno bwa bulimba Liberia bwetalina kukkiriza yadde nga bulijjo omulimba asanga mukkiriza. Wabula minisita wa Liberia ow'ensonga z'abakozi Charles Gibson agaanyi bino okubiwuliriza alabudde Oman nti ereme kubafuula baana bato balina amagezi agawula amazima ku bulimba nga ddala kituufu abawala abali ku kyeyo Oman batulugunyizibwa mu ngeri eweebuula ekitiibwa kyabwe eky'obuntu. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'ebya saayansi abakugu bazudde eddagala eddala ery'enkizo erifumbekedde mu nnyimba. Bakizudde nti ennyimba enseeneekerevu ziyamba nnyo mu kujjanjaba abantu abasenkenyezeddwa endwadde ez'obwongo naddala okwerabiralabira n'okuwugukawuguka. Abayivu nga we baasomera bayiro bweggwamu omuzadde okumuwa bayiro empya amala kumulaga nkadde eweddemu akakase nti tabuzizza mbuzi olw'obulagajjavu okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku Northwestern University mu America okugezesa kwabwe ne bakukolera ku balwadde b'obwongo abawerako. Bakagezi mu nnyo bagamba nti ennyimba naddala ezo ezaali zinyumira ennyo alwadde obwongo zirina engeri gye zizza mpolampola obwongo bwe bw'ozimuteerako ng'engeri y'okumujjanjaba nga ziyamba n'omuntu okujjukira mpolampola abantu be baabadde yeerabidde. Omu ku bamanyi abeenyigidde mu kunoonyereza kw'omulundi guno Jeffrey Wolf wabula alabudde nti ennyimba eziyamba okuzza abalwadde b'obwongo zeezo eziri wansi nga bw'ozireekanya n'otumbula leediyo ate omulwadde omwongera kukoseka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abanene mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority bongedde okusattira oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabula okulagira banoonyerezebweko ku bigambibwa nti be babadde mu vulugu ali mu butale bwa gavumenti mu Kampala aviiriddeko emidaala gy'obutale okugabibwa mu ngeri etali nnambulukufu. Libadde sanyusa wonna mu kkanisa y'Abadiventi mu Uganda olw'amawulire ag'okulondebwa kwa Ssaabalabirizi omujja ow'ekkanisa ey'aba Seventh Day mu Uganda omusumba Moses Makandi mu kika. Ekyannyini ntebe wa disitulikiti y'Erwengo kitatta okugenda mu lukiiko lwa disitulikiti n'Emmundu kitabudde bakkansala ne balayira obutadda mu kkanso okutuusa nga nnyini ntebe alekeddaawo okujja n'Emmundu yadde nga bino ye nnyini ntebe kitatta abyegaana. Gavumenti ya Liberia ekulemberwa mu nnabyamizannyo President Tauloni Mane Opongo Osman George Weah ekayuukidde gavumenti ya Oman ku by'okutulugunya bannansi ba Liberia abali eyo ku kyeyo naddala abawala abatwalibwayo okukola emirimu gy'awaka naddala obwayaaya. Era gavumenti ya Liberia esabye Oman ekomye embagirawo okuwa abawala visa abava Liberia nga bagenda eyo kukola emirimu gy'amaka. Egambye nti tejja kutunula butunuzi nga bannansi baayo batulugunyizibwa ebitagambika. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.